muhozi akuze tamanyi geto bezifaanana akulidde mu bulamu Sweden Tanzania gye yasomera oba gye yazaalibwa aze wano tabaddeeko mu basiika kabalagala tamanyi muntu wa geto bw'ayitamu atuukidde mu bitiibwa bya Fasisani n'agendako kuyingira amagi yagenda nga president yatugamba nti ayingidde nga LDU ava mu LDU emisomo n'agikuba olukumu mutwe okuva Sandhurst najja ng'asomye najja ng'alinnya ebitiibwa bw'okuza omwana mu nkuza etamanyi kyobola abantu batwala nnyo abaana mu bisulo associatinga n'abantu bangi n'alaba bwe bali akawunga bwe bagera ebijanjaalo bina supu n'atamala ne basena n'ebimembe ne babirwanira n'amanya nti ensi yadde ewaffe tulya bulungi ensi eno kiba kira naye ono amasomero bw'osoma g'asomeddemu si ge g'ebisulo agali awo yasomerako wano ewa Kasole Kampala Parent nga bamunona ne bakola ki ne bafaayo nnyo okumulaba ng'akola ki nga asomera mu bitiibwa ajjidde mu bitiibwa bw'ojja n'amagalala go ng'ogamba nze Elwerwe eyatta abantu b'e Kasese ab'omusinga n'olwekyo bampadde ranka ne banyongoza ne bakola ki obeera ye akulaba nga tolina kyokola ki kyoli Museveni waliwo lwakuwa ekifo ng'ayagala olye buli ate osirike waliwo mutabani we lwakugamba ekigambo ng'akyagala akikugambe naye lwakuba ye tasabika biki nga taata we nti bweyasituse n'agamba gwe South Sudan linda Trump alayire tugenda kuba kwogolozi naye bw'olaba capacity yadde Sudan erimu entalo eri ey'emambuka tusobola ogikuba okakasa okakasa niwe banga yenjebuse etya Sudan tetugikuba nze nkugambye obaka Rwanda katulema kisangani 1 2 ne 3 natukuba ne batwogoloza kati gogamba onawo sinzira okubeera ng'otulaba tuli ku MS Media Uganda content yafaanaganako bw'ati ne Mr. Siraje Lubwama omusanga ku MS Media Uganda ne ku Siraje Lubwama official channel bweri kati channel ya Siraje sponsoring your company bayita the third eye media consultants media iyo nayo mpozi hiyo tubeera kutambula mpola Everett Rio Estate bagona kunula taka salangulu kwa atakola kundwa dezenjawulo seka pictures bakuba bifaananyi kwata mikolo nebigwa mu koowe eryo ina Siraje Lubwama muna mawulire Siraje buza abantu abatulaba yonna gye muli malamusizaako nnyo Katonda bawadde ebizibu abalwadde mu ngero mwekwasa abasuuse abafiiriddwa kitalo nnyo okuba twasembayo okulabika tufiiriddwa abantu bangi naye nze abankwatako kuliko 3 taata wa Honalewo Ibrahim Ssemujjinganda yafa wiiki eyo ne bamuziika eyo Masaka Dr. Nabwiso naye twali tumubise naye bamuziise wiiki eno naye olwaliro nkedde kufuna mawulire nga mukyala Ssebuggwawo w'ekitiibwa yaliko meya wa Lubaga division bawa afudde bawa abadde dokita era kuno ku kyalo kwempangaalira kuliko abadde mukwano gwange Nelson speaker wa parliament naye yafudde kunalinako beach gye bayita Keke Beach naye naŋŋamba nti obanga n'emikolo gyonna oyo mumuwere bwere ng'agamba manager we era lumu twakyazaawo nga division Ssaabasajja Kabaka tetwasasula n'emikolo gyembeerayo gyenkwatirayo tebansasuza abantu so tugenda tuviibwako abantu ab'omugaso we yaziika okuziikwa si bwamuziise wabaddewo enkaayana obuzibu bw'enkaayana mu ttaka bukyagenda mu maaso ndowooza tulina kufuna limboozi enkaayana ku ttaka oba naye ate emisango gy'ettaka tegimala gaggwa tegiggwa ate mikono gyange abasinga binnina babeera n'ebizibu by'ettaka kasiri eggwanga lina ettaka ddene naye yafa
bamuziika baagala kumuziikulayo naye nga alina faamu sira gye tutandikire wano ewa serving army officer CDF waffe General Muhoozi ku statement zaakola ku mikutu gya X recently gye yakakola ye nga agamba General Erelu nti yakuka mu kitaawe esawa yonna bajja mukwata. Serving army officer CDF yaliko ku statement ngezo ku serving army officer munne nga Erelu. Oyinza okwogera ku serving officer n'otayongerako kitiibwa kye basobola okuzikola naye bw'omugamba nti ye only son first son ate omu bw'ati omanyiyo pulezidenti mwana wa Museveni omusajja omulenzi mbadde simanyiyo nze mmanyi abamwesibako bangi ate abamwesibako si babe bamwesibako beetaaga proof omanyi bw'ogenda n'okola proof waliwo omusajja yabadde mu kooti nga baawukanye ne mukyala we alinamu abaana bana nga balina kalina omulamuzi n'agamba mwakkiriziganya mu bulungi ne mu bubi nina gigabanira wakati aye temugitunda omwami asube wansi omukyala fast food embeera eyo giraba nga mutuusa okwawukana nga mwetaaga kwawukana ane omulamuzi n'abateeka mu katwakamu omwabere wansi omulala abere waggulu omwami n'ayongerako nti oyo omwana asembayo simwekakasa nga bamaze omuga nti ono omwana asembayo ali wansi wa 18 kikukakatako okumuweerera n'okumusasulira school fees n'okumujjanjaba aganze simwekakasa ne bakola DNA nga wuwe kati bali mu katu kamu compound emu basharinga banika wamu engoye bagenze mutuluba muganda wange yawasa Nabiira byali mu Sebaggala Sempala nti bo bali tebalina basayira musango gundi yagandi musharinge kati nga babasharinga omwa yalina konto y'amazzi n'agajja kwoli n'alina amasanyalaze n'agajja kwono kati n'oyo omwami simanyi akulira human rights kuba many lawyers yagambye nti ekyo kyakabi n'abantu bonna n'abawa abantu batuukira okuga nti baawukanye baba baagala separation option ebeemu kutunda mugabane sente n'awala property endala yamuwaddeko awamu 40% 20% kati omukazi ng'atudde mu bufumbo mu bintu by'abakazi ebiseera ebisinga batera kuba ku saidi y'abakyala ekyo kyekibaawo naye ku Muhoozi bwe tuddayo Muhoozi akuze tamanyi geto bwe zifaanana akulidde mu bulamu Sweden Tanzania gye yasomera oba gye yazaalibwa aze wano tabaddeeko mu basiika kabalagala tamanyi muntu wa geto bw'ayitamu atuukidde mu bitiibwa bya Fasisani n'agendako kuyingira amagi yagenda nga president yatugamba nti ayingidde nga LDU ava mu LDU emisomo n'agikuba olukumu mutwe okuva Sandhurst najja ng'asomye najja ng'alinnya ebitiibwa CDF sitakoma ku kya CDF omwaka guno gwennyini bamuwa n'ekitiibwa kyani Commander in Chief Chief Defense Forces ne Commander in Chief byanjawulo kiri kinene oli yaba n'ebisumuluzo byonna ebikwatagana n'ensonga z'amagye obwo obuyinza bubadde na Museveni okuva lwe yajja emyaka 4 akabumuwa mwaka guno ogugwako kakati bw'okuza omwana mu nkuza etamanyi kyobola abantu batwala nnyo abaana mu bisulo associatinga n'abantu bangi n'alaba bwe bali akawunga bwe bagera ebijanjaalo 4 supu n'atamala ne basena n'ebimembe ne babirwanira n'amanya nti ensi yadde waffe tulya bulungi ensi eno kiba kira naye ono amasomero bw'osoma g'asomeddemu si ge g'ebisulo agali awo yasomerako wano ewa Kasole Kampala Parent nga bamunona ne bakola ki ne bafaayo nnyo okumulaba ng'akola ki nga asomera mu bitiibwa ajjidde mu bitiibwa bya pulezidenti yazaalibwa mu bitiibwa nga pulezidenti ali mu gavumenti ezatununula Fronasa najja ne yeegatta ku Obote ne yeegatta ku Lutwa ku Binayisa
byonna birabanga biki bitiibwa. Kati gwe wojja n'amagalala go ng'ogamba nze Erwerwe eyatta abantu b'Ekasese ab'omusinga n'olwekyo bampadde ranka ne banyongoza ne bankola ki obeera ye akulaba nga tolina kyokola ki kyoli. Museveni abadde Karamoja deployment esembyeyo Museveni gyawadde Erwerwe yakumonitoringa gundi welfare creation mu Karamoja. Museveni yabadde Karamoja walabyeyo Erwerwe. Kati ani abadde alaga Museveni nti kino kiri bweki. Museveni waliwo lwakuwa ekifo ng'ayagala olye buli ate osirike. Waliwo mutabani we lwakugamba ekigambo ng'akyagala akikugambe naye lwakuba ye tasabika biki nga taata we nti bweyasituse n'agamba gwe South Sudan linda Trump alayire tugenda kuba twogolozi. Naye bw'olaba capacity yadde Sudan erimu entalo eri ey'emambuka tusobola ogikuba okakasa okakasa niwebanga yenjebuse etya Sudan tetugikuba. Nze nkugambye obaka Rwanda katulema Kisangani 1 2 ne 3 natukuba ne batwogoloza kati gogamba nze mbaddeko Sudan mbaddeko South Sudan ne Sudan Khartoum. Sudan eri ng'ogiwadde Uganda nejjabuzi gundi lwe yasembayo okujalo nga tannafa Bashir wamulaba Museveni yamuleka entebe najja lwakitula namugamba sijja kusula ntebe sula naawe najja ne mundu ne radio calls nanga convoy najiyingizaawa enakase agamba wano wensula batutababa kwa yali wanted ebiseera kati oyisiye musajja go si yensi gyogamba ye ojagazaaki kitawo wabanga si yagirwana. Museveni abadde mu ntalo z'ensi za Africa wano za East Africa zonna awamu tubaddeko e Congo tumanye ebyavaayo ne tusingisibwa n'omusango kunyagayo bintu. Museveni n'agamba nti nze najjayo muggo guti gina emiggo enzo anti mulaalo kakati naye nga ebbanja tetunnalisasula ripooti empya yakafuluma egamba twazzeemu okunyaga golodi abajasi baffe aba UPDF nene golodi ne lulinduuza twamujjalwa kuba beegaana bwegaanyi anti nkugaya tekera tusasula ki nesiragi naye waliyo ate nze bwe mbeera abo babbira abantu era simwawula namulaba simwawula nali njawula dola ezo zo bazimpangako 100 olunaku 100 olunaku naye ennaku 7 nenga golodi namulabanga nga nede bungamba nti wuno sobola kugamba nti ono mufu ono mulamu baidawo ne dola nyinza okutajawula naye at least nako idea eno ekola ki naye kati batugambye Ituri Kivu tuguzeyo ne politikati Congo report eri mu East African News owa weekend ojasiba kati tugenda kutandika ku defendinga nange tetubba Congo batuwayiriza omanyi kibadde wano weekend eno kulisiro bali omunsi abadde atuyana zikala banaye Sudan mutufuna bubi ono mwana bwatyo bwa yakula nga wakuza omwana wone nche oye musanyi yayemvwa nze bwatyo ne musanyi we abadde azanya buzanyi ne nja kuzigula temubitwala serious sibwe tusalawo ku nsi n'ensi buli nsi yeetongodde bali baagala apology musawa 24 jetana bakola ki kokola kije kyoloze ate teri yokka DRC gundi Sudan ne DRC bwete bwekola kije kyadira Museveni yeyetonda kanti wozaala omwana n'omutuma amanya waliwo amanya gebatatera kutuma kola wozaala omwana olina omutuma Katonda atugamba fasira mutuma omwana erinnya edduumu naye goli awo ziri basanga kulazikulabe ebivaamu byeki byebyo amanya ga Kainero ga Museveni walita putola bange eri abajulizi bana abenna mugongo bazeketa poza abali awo yannyonnyola erinnya lye ne lwaki yali mutuuma repercussion eziri mu linnya lye eryo nti Erweru bw'aba alowooza nti wapita yagambye weekweka
mutata wange niyo olinga bafuni okimanyi bagira nkobe olinga enkobe kwata obugulu bwo obutono obuduse nnyo nga sinnakulaba nyinza okubuuza kati erweru waali nga tomanyiwo mwali is serving office awamulabyeko gwa ate namulabyeko wawuliddeko nga yennyonnyolako kakati kidi kyegga nti bamuwa CDF oli yafuga kuyinza okulowooza buyinza bwe bakuwadde bamuwa obusika ne bamuwa n'ekifundikwa obusika obwaki nga ffe mu Walusimbi tulina omutaka Walusimbi nti lwakuba nti kati bamugamba nti yali ansowole naye yakola apiire yakyali omutaka waffe Walusimbi paka nga Ssaabasajja Kabaka akoze eki asaze noono president alina obufundikwa lwakuba nti gwakongojja akyayagala entebe yamugamba beera awo nekola kino nakino kati agenda kwogera ebigambo bingi abewuunya mwewuunye naye ffe abaludde nga tumulaba tetusobola kukola ki kwewuunya bw'atyo wazza kuzibwa taata wajja kwetonda paka lwanaaba kuba omwana alina akabiriiti aka kamu alina abaana abalala abalenzi aŋŋamba abalala ati abawala bwe yabadde agaba ebintu bye yakugambye atya agambye nti nze jagaba ebintu byange bwenti ne bwenti nsigazeeko 51 era bwe nfa muhoozi yabitwala kitegeeza teri mulala mulenzi agabana nani muwa 51 kati wengaba kino abawala batwaleko 40% eddaame lye yalikoze kuba lwe yali ekoola omwaka nga gumu emabega yagamba nti nze naatera okusinkana Katonda wange buli muntu abaredde okusinkana Katonda naye kati President Museveni atandise n'otutemera eddaame lye kati kyekiyinza okuva mu statement ezo naddala mu bannamagye tewali kijja kuvaayo kubanga abakulembeze mu East Africa bakyetaaga Museveni amagye ga UPDF amagye ga UPDF galiwo ku lwa Museveni era tosobola kuvaayo owulire awakanya statement ya lwatu asobola okuvaayo ali ogwo General Kahindo tafiire ye muntu yekka mu magye asobola oba Ssejusa senga teyakola ki Ssejusa yafuka pastor senga teyawuma nenda kuzina yazeemu okwaka omuliro yagaa nti muli basiru senga musobola okujja ku gavumenti mwandikoze bwe mutiba yete byamulema no byamulema naye kintu kikyalimu kiringa kyamuyingiramu nga munywa mwenge nti oba kitambo nti bwe kimutikka afulumya ate nga tewali ajja kukola ki President yalwana nnyo okumutuusaawo waali n'awummula mirembe nti bwe yagenda London nga yagala kukola gyalwane oba akomewo kifuba oba mirembe President yamutumira abantu nga tabuuliddeeko na CDF Katumba biseera eyaliko n'amanya bumanyazi namugambako nti omusajja agenda kudda nagamba oli mulalu nemugamba tujja kulaba kufumbya ni mulalu Katumba namubuulira bubuulizi mawulire nti omusajja yakomyewo nga naye takikola ki nga takimanyi ne officers abalala nga tebakimanyi mu magye oteeka okumanya wookoma naddala ng'oli wansi wa President Museveni oba mutabani we oba muganda we sali musale yawummula naye asobola okwogerako be bantu aba basatu oba toyongeddeeko abo ogenda mu bako gyagamba ki ku mmwanyi Janet yagamba ki ku byenjigiriza akasuli akali awo ke kazimbiddwamu entambula yaki kalinga wa Syria yafuga family ya myaka 5 yagenze n'ekiyaleso kimanyi ndina abantu waliwo omusajja gwe basiba emyaka 18 nga talabanga ku njuba weyaka weyafulumye bweru maaso nga gimafu tategeera kigenda mu ggwanga mu nsi ebyo byonna mu ebiri tuyinza okugamba nti abantu balina nalufeenya naye tulina safe houses nyingi zitamanyiddwa n'abamu nga tebajja kumanyibwa ddiru bawulivaayo ng'ogyeko abalina obwogerero nti Besigye bamukutte ali Makindye aliko abalala tebamanyiddwa so bw'obanga family y'olimu erweru amagezi ge nani muwadde kyaliddeko kyasavinze kimala tayongera kuwala awanika ebendera ga nti kama wange nsaba kuwummula ebyokola alina bingi musajja yasoma lwakuba nti yakkiriza omutwe gwe ne bagukozesa ebitateekwa kukola
nga n'ekiseera ekyo yali CDF yaga nti omusajja byakoze saabitegedde saafunye deep briefing yonna ni Katumba amala mukulumba Kasese ate Katumba yamanya teyafuna briefing nga bw'ataafuna briefing kukudda kwa neri mukulumbo naye agamba teyakola ki so tujja kuba n'obuzibu ne DRC ate ekibi DRC tusobola Congo tusobola Sudan tusobola gyewala kuba etuliko wala ne Congo tesobola kola ki kugyewala kisooka tulinayo amagye gafu tubaddeyo n'amagye agagatta amawanga ag'enjawulo Kenya ge yakajjayo ne tusigayo lwakulwana nga tulina twelimbise mu kulwanyisa koni Kagame aliyo nga galwanyisa M23 naye ekituufu kiri nti lipoota yafuluma yagamba nti baagala kwanekisinga ebimu ku bifo nga bayita mu M23 Kagame kiyeegaana kati Congo yafuuka nsi erina ebibala ebitalina alina mu Afirika muno abazungu bagyetaaga Abafalansa gye bali kyova olaba entalo ne bwe zirwana European Union tevaayo eregyayo dikuota terumba muntu naye togirumba waliwo gundi yayo mbadde emyaka ena tosaalindirawo mukola ebyammwe ne munyaga ne mukola ki naye ye si yakuvaayo nti erina ate si yakutereera kuba ebyobugagga byayo tebikola ki osanga ekibiira kibayita penetrate tulina ekanton eri kinene nnyo balina gundi ezikola ssaawa minerals ezikola amasaawa ezikola biki kyekintu kyosanga kyonna senga twalina enguudo ezitutuuse Congo DRC tewali ayinza kugenda Nairobi eriyo ebintu ebiriwofe eby'Abagermany eby'Abafalansa ebirungi naye bano abasuubula bagenda kuwano ku bitengi naye ebitengi byayo tebyenkana na bya Congo na bya Uganda kabe ebya Kenya birungi ddala nti Mobutu yaleka abantu nga abafofogazza ng'abatadde mu kintu kya ndongo nga tebaagala nakulaba ku bibakola naffe tugenda tunyiikira endongo buli weekend ndongo gindi olaba kati ebipande executive bw'eba ereeta ssente lwaki abayimbi bakeera wasale musale kusaba ssente simanya teteri studio wasale musale kati yabagambye bagira bakola ki banuuna kuvu akomyeawo awumuzaamu ayinza okuba nga takomyawo kubajja kukomawo ate mu kalulu tayinza butabawa mpuga bwagamba nti nguze nkoze endagaano ne Allen Skin nga ne Nupo ina abaayo ye yennyini principal muyimbi nga ne FDC erina DPC manyobe inaani ne Museveni muyimbi ne President Museveni muyimbi ayimba ennyimba nyingi walaba wano akantu akajja ne ku gundi ne ku TikTok you want another rap kakati yayita sevo mu music industry Muhoozi Muhoozi tabu egenda kujja nti Museveni agenda kuwipinga out of course akikozeeko bano beyatandika nabo struggle abakulu basi baweddemu olaba Mutafiire yagamba nti tufa babiri tuvamu babiri Mutafiire nti yagamba yetherete wamumire ekifo naye nga abasinga bonna balitayalinze kati guno omujiji kugenda kubanga gukkiririza mu mwana nti waliwo abagamba muntu waliwo kati omwana simanyi taata nani mu Trinity eyo egenda kufuga abantu tejja kukoma ku Muhoozi ejja kukoma ku bantu bangi gw'olabanga keesi ya Besigye eri awo just normal case naye egenda okuggwa mu kulonda nga tulina bajjena abalala bagenzeeko mu court martial okujustifyinga kiri nti tebali ku Besigye yekka ojja kulabayo jjene omu very soon we tugenda mu kulonda ojja kulabayo okusinziira ku neeyisa y'abantu kati nti walabye tomuyita mulalu Muhoozi mulamu bulungi yagambye nti yakoonera mu mpuuga alina capacity y'okufuga omuntu avuganya kitaawo ng'ayagala kumujja mu ntebe gwe nga gwe omukooneramu
ate n'ogamba omulala avuganya kitaawo Bobi Wine nti ate oyo tasobola yamugereganyiza ku muyimbi ani Bobi Male kati oyo asobola okusengejja ekintu kyonna naawe gwe bagamba nti olina qualities sooka olabe Museveni Muhoozi kiyakoogera yagamba the next president must be a soldier not a civilian. Mpoga yayingidde amagye bano banne abamutembeeya Basamukaako ne Mabike Semanyuba bali bakoze ku muchaka kakati balinganga Obedi Kamulegeya agamba tabeera nko mu scout nga bamukutte ne Kano bonna babanyuga Kano aganze sijja kuwanika sijja kusaba beero civilian naye aganti ole mukama wange nakola ki afiira mukama we kulaba nga bavuunuka ekizibu ekyo ate ekizibu kireesewo ensuula empya gye tutabadde tetufunangako mu Uganda. For the first time in Uganda, Commissioner wa prisons yagambye nti okuva nga 23 paka nga 7 mwezi mulamba teri kusikyayira basibe okujjako kubawa ebyabwe ebi kizze kati nga Besigye ali azeemu okubeerawa mukomera kitegeeza nti waliwo mission nnene baba commissioner yakitaddeku security threat eriwo muki mu ggwanga simanyi oba ogenda okutwalira emmere n'okunula ku musibe byanjawulo nti okumulabako kireeta threat kati ekyo kizzeewo nga Besigye ali munda so ndowooza ebya Muhoozi mujja kulaba bingi eyo ntandikwa butandikwa agenda kukwata kinga oba yagamba America okujiwa ennaku saana mulanda yamala ne abijjayo ate abijjayo abikola just ali awo ng'omuntu omwana gw'okuze n'omukubira kino n'akwata kino n'okukubira tovumanga batanaavuma oli generali w'amagye ne mwana ewa President Museveni mwana ewa President Museveni ate baavuma yatulema ye Tanzania tetujerijangako lwakyo kuba yeri somehow diplomatic kusinga kuzinene ndala Museveni gyasomedde gyazalidde Muhoozi ate system yaayo yanjawulo era olaba tetusobola kunyaga musibe Tanzania nga tumunyaga e Kenya ate kisoboka Besigye yabakuba Tanzania wali tomujjaayo Jamiri omukulu bwe yakwatibwayo tebamujjaayo bamala genda wa magistrate grade 1 Luhindi deputy attorney general yira tetugenda mufunana byaki ne bamuleetera ku affidavit ekitabadde ku Besigye ekya Besigye kireese solidarity ya African countries n'ensi nnyingi okutunuulira omusango ogwo ekitabaddeewo ku misango gyonna egibaddewo mabega yonna nti bw'ogenda ku BBC osangako BBC osangako Besigye ojja kugenda ku CNN Al Jazeera wonna efuuse topiki ate ng'egenda kubeera topiki kubanga gwo omusango tegugenda kuggwanca kuba tegugenda kuwozesebwa tugenda kumala myezi ng'ena mu preliminary objections tugende mu court of appeal tugende mu constitutional court tuddeyo mu Supreme Court eri Winnie Odona yagaana tugende mu East Africa gwo omusango kyaliyo osanga tujagendako ne mu musango gwa Africa ku kese etandika buki etandika butandisi so kati jeno Museveni wakitagamba ku jeno Muhoozi ku statement ezo kubanga jukira enkolagana y'amawanga ne Uganda erebe nayo yennyini ezokuba esobola okufa President Museveni ye musajja alina omumalivu mu bintu bye ne Katonda yamutondamu obuntu bulamu yamutondamu n'ensonyi asobola okwogera ebigambo paka bafuna time reaction z'abantu nga zimutuddeko n'adamu ajja kukola statement oluvannyuma nga yetondera bana abakulembeze ba Sudan n'ow'e Congo sirowooza nti ajja kwetondera Muhoozi agundi erweru naye erweru bayise bafuuni talina kabinja mu magye akamukiririzaamu olweru bamuelevatinze wano juzi abadde ani amumanyi alina kapasite eriwa bwe kiba nga okukulumba Kasese yagendera ku oda ya Museveni nga ne CDF yaliwo tamanyi kati Museveni yawadde CDF oba Chief of Defence Forces ebiti ebi
tunuulira nga muhoozi CDF mutunuulire ekitiibwa Museveni kyadde asingayo okuba naki ekyamagye akiwadde Mutabani ekyo kikolaga ki amwesiga era byayogera abyogera mu kapasite eyo asobola okugamba nti gwe kudimotinze gwe bakusibe bakusane mu kooti masho Katumba kye tasobola kukola ate Katumba bamuwa buwekifo tebamuwa buyinza Kayihura kye tasobola kukola Kayihura lolo yali kunaaza ku bantu nfufu bannabyabufuzi kugaba ssente yalina budget etalina alina yadde vice president yadde minister of finance nga yina waitanga olukulugu ngaga agenda kwewa basebina abo bamanya bobo ngoto bamanyi tiwali basekitoleka ngoyitamu abo notukawa ngoyitamu ono yali wa boda kitata kitata yeye yatuuka cyane inafuna nalaba nga agulumidde nnyo kusinga Kayihura ola namujjako n'akazindalo laba ine batuuka nga waliwo sente zibalwa ne bazirwanira paka yamugenda namugobera paka mutoyi namuganjo temo gwango ino kola ki ogumba yaya tuse ku level nga abogoya ne ba minister namusanka mu kisenyi balo minister ayagera kataleka Kiseka namuganjo tabimanyize hivyo wa Museveni zenna mawira amatuufu kati ali kukebusega yagabe midala yagobani yagoba alozi yasemukasa so mu nsi mulimu abantu abalalu nga baba tunuya butunuzi okutusanga obulalu bwo bulinnye ku kigere ky'omuntu omunene kati erero yalinnye ku ky'omunene ate yateka kuba yalinnye ku kya mukamaawo okuntikko kuba muhozi agamba mututiye nti nkola wekwese mabegawa mugongo gwa taata wange nenge obugulu bwo butono bukozesa oddukema naye ebigambo nze ndaba binene nnyo ebyo ebigambo binene bwemulwa mu buyinza omuntu bwalwa mu buyinza emyaka 4 tomusuubira kukola kipya omusuubira kwonoona bwonoonyi bisigaddewo byebibadde mu Syria byebyali mu Iraq byebyali Sudaani bibiri mu nsi zonna ezirimu abakulembeze abakoze eki n'okusobola kuba tekukyali tewaba ate kasita obukulembeze budda mu kasolya k'enju abo bamugenze kufa n'abantu kuba buli muntu ayagala okwekwata ku kalandiraako wewali omuggo ogukulukuta kyebalaba nti n'aba PDM bakola ani ajja ati President Museveni ajja mulete gundi yali ebusiya ne bamusonda mbere embizi ne bamusonda ente nga bazijje ku byalo gati parish development code ono yimukama yazikoze kyobola Museveni recklessly nga taddeemu na magezi gati ngenda kubawa omutwalo akakadde kamu buli muntu afuna akawumbi mu ekeji tekisoboka gwe senga okyali kwata kamera nga wali yali mu kikubo olwaki olwana n'abayo ngo bakuwa akakadde n'ofuna ka trillion ku Museveni yakyogedde tewakiwuliddeko naye kakati era yayogera alina ne yaleeta amatooke n'agamba litooke nditeekamu emitwalo 5 okutuuka we lutuuse naye nga bwogenda mu katale lyagumu kitundu teyagendako Busoga myaka nga 6 ngenda kuba ojje mu bwavu nga buli Musoga ajja kufuna nga milioni zaaga ezitaka wansi wabiri omwezi omwaka naye mbuulira ne baba bakuwadde milioni ezo 10 zayogeramu osobola okujja mwaka wumbi mu mwaka ate nti yagambye kawumbi yagamba kawumbi sobola kujja mwaka wumbi oba olimye ebiki tebisoboka kubanga kasooli omulimu ali ku nusu 7 ogenda omukungula nga wa 2 oba 3 kakati ayogera ebyo bwe yatuuka ku nte z'ebusiya embuzi ne zitandika okuweekuuba amayimba sasa n'agamba nze ndi mulunzi teri mbuzi zirwana bwe zityo kujjako nga naye yatuuka ekiseera n'ategeera nti bano banfuze naye nga talina kyamukola bamufeze emirundi mingi bajjawe eseeta nga national water tenatuusawo mazzi bagamba jangu olonkinge ekibuga kifunye amazzi tugenda wali kuzimbawo ne satellite city mukono naye amazzi gatandikidde wano ne bateeka kigundi kitanka ky'amafu kimotoka mabega w'ennyumba emu ne bateeka wano pipe nga basimye awo n'alonkinga amazzi agataliiyo n'atambula ekimotoka ne kivaawo naye kati bano baba bamwagaliza abantu be ate bamwagaliza bintu bya n'agenda wali Makerere n'abawa check
bavubuka simanyi yali youth livelihood ne bagikuba ekifaananyi nekyeke bagenda okulondoola abazeewo nti bano bapangisiza bupangisa wano kifu ne bagenda n'agenda ekatwe n'abawa mashini ebyuma ne bigenda n'omusajja ayambala enkofiira amufaana ne bibulawo olugenda kukola wano skills najja wano ensambya n'agamba abasajja abantu tugenda kubatwala simanyi bayimge biki naye nga bebatwala ate si babazi babataddewo buteesi yajjako emakindi wano saidi zeye esalamu ne baleeta enkoko nga 3 kiuma kinene baziteekamu ono mugundi eno demonstration gundi farm naye Museveni olwavaayo nga n'abakulembedde bamuwadde ekirabo ky'epikipiki nannyini nkoko n'azitwala neziddayo kati oyo Museveni gw'osanga nga ayigiriza abantu okulima ettooke okuyunja ettooke n'agamba batema bwe bati ettooke n'alitema ng'omuti teri kutuuka ate abamukolera tibasanyufu bandimukoze nga firimu ne bataako ettooke nga baalitemyeko ekitono n'atema butemi neyeggwako kati ku myaka gye omusuubira okumuwa ekijja ate omuwa empya neyeetema guba n'omusanga kale tewalaba kifaananyi kya ttooke Teso kaakati ddayo Teso bwe oyagala kujja abantu mu bwavu Teso Karamoja wabangayo bakatole restaurants nga banyaga mate najja ovooti eno n'obagamba mbaleetedde obubizi oba obubuzi beetaaga nte baalina nte era zibamanyi ani akusomera sakula kati omuntu muweemu embizi ate Museveni mwegendereze ng'agenda mu kiyumba ky'embizi abanga musiraamu alingizayo wati nga bwate naye aba alina okumalako omukolo era ajja kumalako firimu eyo nga ebintu bibamulambuza bifu yenyini naye amanyi okukola ebibi ebifu eyo demonstration form yeeno simanyi bayitayo batya tebakyaliyo n'abafukiro n'obukipa naddayo nga tebulikyali yalutuusayo n'abamawulire n'abalaga osobola okulima nga okozesa bukipa buno minota n'akulaga ng'asomba ebisagazi ku gaali nze nensigalayo abaana ne bakomawo mu motoka zaabwe nembeera ku kyalo nti jangu tukutwale nemabegawo wafaamu eri emmotoka eriyo n'oluguudo oluleeta ki amazzi naye nga gwakula akutimbye ebbula nti osobola okugaggawala ng'okozesa buki nga bakugamba nti osobola okugaggawala ng'okozesa miliyoni emu gye bakuwadde n'ofuna akawumbi mu mwaka gumu oyo ne bwaba mu China nga mufuusa taliiyo taliiyo naye abantu bakikkiriza ne bakuba n'engalo ne bazina ne bambala yero ne bayaga nti omununuzi waffe yoyo kati ekyo kijaga nti abantu bajja kuba mu bwavu kati DPP yataddewo special investigation team erondoola ababase okuvunaana ababasente zaani kitegeeza ne bewateekamu babbi azaafuna lipooti buli gy'alaze ni wano batugamba kakadde ne batuwa 7 ne batuwa 6 naye nga kireeta mu mutima mulungi nti bw'ogenda okunona ssente ezo ne banka charges gavumenti yezikusasulira gwe n'ofuna akakadde kakakoze eki buuza ku bafunye ssente ewuwo buli omu yafunye akakadde emyaka esatu gye baakagula mulimu n'abatafunangako ziwera bukadde 100 naye atuukaawo n'agamba nti Katonda nga yagadde tujja nakuweza obukadde ebibiri oba mama bazitwalanga gondi liwadi okuva eri gavumenti balonda abaddiza of course kasita ogenda mu kintu nga tobasomesezza bwe bateekwa kikola sente bazirya ate bw'ogenda of course tibagaggawala bonna naye at least waliwo level Kisama Mugerwa yagezaako okuleeta ntandikwa yalina levels esomesa abantu bwe bati ne bwe bati omuntu ina kusooka kumusomesa yes omuntu wakuwa entenzonge kufaako tumanyi obagirabirira tumanyi ogira olaba bulabi olwokuba bakugambye nti evaamu amata naawe nokkiriza tomanyi kyoteeka mugafuna tosobola gikola kyekimu nezine mwanya abantu bazigaggawaliddemu naye wateeka okubaawo mulimisa kugamba
olina kukozesa bigimusa bwebiti eriyo ebigimusa ebiri fake olina kuzifuuyira nga zitunudde bwe ziti naye gonna agamba nti nnime bulimi ojja kuvaayo nga ne ssente zo ziwakola ki kyevala vanilla tebamulima buli wamu waliwo weather ya kitundu nga tesobola kukola ki naye ng'ate alimu ssente kira ebadde ku mitwalo 2 na widde yagudde kati eri 8 naye nga luli ebaddemu ki ababimanyi leero basiniya basekalaala ababiruddemu abaluddemu ne muyuga kiiki ne Museveni ayogera ku mata senga yagala kutuwa model farm Museveni alina ente nyingi si wokka n'ekisozi n'awalala eno Kyankwanzi naye ajja akoleyo factory y'amata tugambe kano galiko mata Museveni milk farm tulabe ku quality y'amata atubuulire obwangu n'obuzibu obugalimu naye atulaze ku mwanya ebikolo nga 10 awo ebindi nti azifukiriza amazzi naye nga bucupa nga azifukiriza amazzi ekyo tekiri eri gyava abantu gibagenda nga bagenda ku gundi kulamaga buli Christmas kati Christmas olaba emmotoka zinatuukira 24 ng'emmotoka ennungi tezikyali mu kibuga zonna zigenze sayidi emu tezigenda Busoga tezigenda Bugerere kulazeeko wano emmotoka lunyiriri olugenda e Masaka nga luliko kilomita nga 5 zonna jaamu akuttebwa tonalaba ku jaamu mu Kampala mwali kati jaamu omusanga ku nguudo ezi Masaka road ngamba wo mu kibuga mu Kampala omusanga ene mabega wa Hamu ne wano nga ku eyo mu God Town KCC gye yagambye abasuubuzi tubakkiriza okukola okuva 11 mpaka obudde okutya bw'otuukawo ssaawa 2 tolina woyita kuba abantu baagala okugula ebyalayisi eyo sayini ya bugagga mutogenda okulinda akawungeeza adondole ate nezagenze nazo oluusi amubbi naye ali muswabi kati sebo nze siina kinguza lugoye nagulako edda essuuka nga bazindaze we bati mu wino nanene nungi ngenda okutuuka eka nga nineemu ate nga siyo eri saizi kati eyo wino oyagera ekyalayisi era ofuna kyalayisi Kayongo yali akyali market master wa wino nanga jangu tunyimyemu ati bamugoba mu katale abalandi road bagoba Museveni yakawa maintenance nesende za zibateekamu obumbi obunateri yazibasasula gundi musisizi yabaguza akatale amala bewole mu DFC n'amagoba gonna nga bagala kutwala bintu byabwe balwana nnyo okukagula ne banguwa mangu okukabajjamu eyabayamba okukafuna yali Yusuf Nsibambi yali kyani wa Kampala District and Board yakaba ku mutwalo okwo tokanifi ogwa dola yeri ku risiti yo wino ogwa Uganda mutwalo okwo nenga Jennifer Musaba jiyeko bubi buna nga bazewoze mu Afrika katenga nitakasiririe yuke take yina abantu bangi waliwo banabawo nakivo memorial abazirwanako waliwo namugongo eyinawo gundi waliwo n'abalala naye kati nabana olujja abantu baali bakoleramu ebyabwe baalwokya emirundi 3 nga buli lwalwokya Museveni abawaayo amabugo ga kawumbi ne baddamu ne babookya nga nze mbaga bagenda bagobawo buli bookya akatale emirundi 2-3 senguka baabagala ku kifo era kati ekifo kyatwalibwa ne batwaliramu kati n'emyala walabye State Council nga abo wino amazzi gabayiikidde Hamu ngazindi mwala nga tumugobyeyo lwagenda naye twategeeraganye n'akwata ebitiyo n'ateekamu abaana bagogole kati owa ssente kyakola ng'alina gy'alipootinga ng'ate gwe ayagala ensi yo si kyokola. Kayongo yakuyita omusisinkane munyumyemu. Nagenda ne diary yange namuno emitwalo 10 bizike 2 kati nga manyi owino nenteeka wano diary nenkwata n'enyweza ensawo yange okuba bwali butonyera nga buli fast wachayi nakutomera owemmere na fast tugenda ntunyimya bwe mba nvayo ngenda okulinnya emmotoka ku ssaawa ya Queen kati ye Kayongo teyakuwa nga sente nzirina neza Kayongo zakuwadde eza Kayongo naziteeka zokka mu sokisi
ne mubuya nti bazibbye naga ngolanye nenkomawo kati eyo wino so olwo ndo kyangamba nti family mbwe kwata obuyinza ensonga lwaki nti abayimbi bava e Kampala ne bagenda eggulu oweggulu talina kifo mu gavumenti naye obuyinza bwalina businga obwa Nabbanja uli prime minister naawe tomugeza ate bwalina waliwo okubeera nekitiibwa n'okubeera naki n'obuyinza yenosala obuyinza bwalina businga obwa Nabbanja prime minister yes yenosala bwalina businga obwa vice president Alupo retired major gwalirabika abantu abadduka ntugenze wa Alupo okufuna buyambi abayimbi ne basulaawo mu tenti ewa Nabbanja basulayo talina demonstrative farm alina faamu nyingi Nabbanja mulimu mulunzi alina ne rediyo ye ate yagifuna tannabakuba kakumiro kakati ani agendayo okufuna obwe okujjako basanze mu Owino n'akasuka nga era abanaku bobakasukira ekyo sayini yakulaga abantu nti obavuwazza kati balina kubeeraawo ng'embwa bwerinda ennyama eremye nesanyuka netenga n'omukira naye omuntu ayagaliza ensi ye ateekawo policies nga zigasa abantu uniformly nga ateekawo nga cooperative bank bwe yaliwo togenda weewole olage kyolima olage musingo gwo bakuwole ku sente entuufu naye yoona ayagala akuwe akolage nti akuwadde ate akutambulireko nga tofunye ekyo kyolina naye nga osigadde okola ki osigadde olowooza nti ampadde naye nga takuwadde oba ffenna ffe tweteekamu embeera kati olaba abayimbi beeteekamu embeera tebaagala kuyimba gye bagenda eggulu teri studio nti agenda fulumya oluyimba olulungi teri songa lwayita nti agenda luwandiika naye mbu bagenda yofuna ssente Museveni beeteekamu embeera Museveni yateekawo embeera ebakola ki ekisooka copyright egibamma ti omuntu akola oluyimba lwe ne lutoolayo abantu ne bamuggyako copyright ne bazitunda byalingawo mu biseera by'edda Kasiwuukira oyo n'ani omulala yafa nga bagula ennyimba z'abakadongo kamu n'alugula nga tonaba nalufulumya ye n'aba nga alina copyright ate nga teri registered naye ng'akugamba nti alina aba n'okukwala n'akuwaabira kati baakagireeta emyaka 4 ti omuntu asobola okuba n'ekitone kye n'aba ne copyright ye ne balaba lugenze ku YouTube ne lufuna aba followers ne bamusasula naye kakati covid bwe yajja n'abongeramu obwavu abayimbi abamu bagenda mu nnimiro abaana bagenda basiika kabalagala abalala bali mu saaluuni kati bakomawo buzisi naye nga bamanyi nti akasente kali waani ate naye abaagala on condition tumujja kuyimba nnyimba ziwaanaani tebagulako abo abayimbi bakadonka abayimbe ennyimba eziyigiriza okulima babawayo akasente ebbanga ki sebata n'addamu n'agwa ne bawa amasibu ne bamubanja amaziba nnya ne bamusiba kati atandise ate kudda ngulu naye bwe bigaanira ojja kulaba nga bazeeyo waani kuba yeri akasente akamaanyi kati akasente kaba kake ng'omuntu ka gavumenti akasente kaba k'abantu bamuli ba busolo yakafunangaani ye presidential advisor buli presidential advisor mugagga nga ye si buli president ate gwe olaba bameka abagagga ani presidential advisor nga muganda wa Museveni kati kuba muganda wa president kitegeeza nti olina obba obaako n'enkizo waliwo omusajja muganda wa Museveni bamuyita Toyota muwulira bamuteeka mu kampuni ezo zitwala abantu zivunaana tosobola givunaana nawandika story ku Toyota ng'alina veteran gwajjiyeko ennyumba mukazi namwandu mukazi wali veteran ey'entinda yamala emyaka 7 tagisasudde namugamba kati agenda kumpaayo sente kusasula esayininga wano nenfuna esente yasayininga nkuguzizza sente mmeka ze yamuwa yali amubanja nga tamusasula defaulter nempandika story bamukwatako ku Kira Road abantu ne bayomba ekakana Museveni agamba kikyoncho Toyota mugobe munju kubanga afuna sente ezalawe yes nabiki era najiwamba simanyi obyakira naye omukazi namuyamba natuuka ewa kikyoncho yali akola wano mu katale gga yes waliwo omusajja abeeraawo omukuba market master kanyumba muyita Kanywanyi yamundeetera nemuyamba nga n'omukazi asula omwo ate kati nze kyenjagala okubuuza yantwalako n'aŋŋamba musinkane ku African Tropic Bank ngenda okulaba yetoloola eno
simanyi yampitidde agenda okudda nga nze nziruse nengenda nkuba story era mumanyi naye mmanyi nise tuli bamukwano nga bwe mmanyi Sodo ono abaali balwana ne mu wala wa Kotesa ogamba omanyi Toyota mumanyi ne Sodo bonna baganda ba Musale mumanyi nise tuli bamukwano era mu kalulu akaka ke baalimu nga balwana Kotesa ne Museveni okusimbawo Sodo ne muwala wa Kotesa nakalimu nnyo ate kagenda kuddamu envuunu babirya kati mbeera mu America okumanya story nti Biden yawangudde akalu kati kankubuulire wali mukuseesaamu mu Christmas eno Sodo yaleese amajoola g'engoyina okuzigabira aba Christmas nga muwala wa Kotesa yabaleetera amasanyalaze n'amazzi naye omulonzi tamanyi biri byamaanyi kati ono yatuwadde engoye gwetuwadde eki ku Christmas ziyinza n'okuba nga mivumba nesena zirabako naye yazitikudde n'azigabira ki awo kikulaga nti akalulu kulundi kagenda kuba so expensive kyekyaleeta first generate kuwaka wa parliament kyekyaleeta Kotesa abamu baagala bitiibwa era baali tebagenda Kotesa baali basazeewo bagwangane mu bulago naye Museveni agenda okunulamu alina muko Musanji nabiki ate ono alina privilege ne chance endala n'agamba mutabani mutowe kakati Bill Gates kiki ekyamuleeta kuba LC 3 batandikira mu KCC ngomu muwanika omulala secretary ne bayombera mu sente Kalungi naga nti nejoli nja kulumbayo era najja coincidentally nze nali minister wa Kijambo ate agenda omuvuganya nga nze campaign manager Kijambo mwebaza ndete yandika mu kifeesha kyo minister paka bitwamulaka akalu tumuwangula namu twali tuvuganyaawo nampa WhatsApp message nti nze temusobola kunsigukula ndi muvule nemugamba n'omuvule gulina omusumeni ogutema gwina mashini yagusala era kati awo so biba byabufuzi omuntu aba yagala kitiibwa Museveni olowooza talina sente ezimumala kulya yawogerako nagamba nsobola okugera n'ennunda enteza ate nga zirina abatalimba tomubala mu bantu omubala mbagagga abangi abatono mu Africa abagagga ddala abalina sente ng'ate akugamba afuna kakadde kamu kitundu nga president ali milioni 3 kitundu ezo sente ntono kwogerageranya ku MP ne bwaba MP n'omugamba nva ku MP nguwa kakadde kamu kagenda kuzaala akawumbya akavaayo parliament nesigala nkalu so Museveni alimba abantu alowooza nti bwatulabako amatu tuyita bumiyu naye eri kakadde kasobola kujja abantu kubafunyisa kawumbi niwobawo emyaka 4 olaba ajja kufuna obukadde 250 buli mwaka tekiriyo yes so Museveni agundiye yakujja abantu kujjawo baavu sese kujja abantu mu bwavu atenga aleta PDM yakujja abantu mu bwavu yensonga lwaki abalina ente eteso abawambizi ani yagante embizi yenkana n'ente mbizi zizala nnyo singa ente lwaki wakalamoja omuwa mabaati ngayagala nte kalamoja sente zive kalamoja ne bwoba wako 10% golo lyavaayo company wezirina tali reflected mu budget yaffe okujjako nga waliwo ekikyami juzi bagamba wabulayo trillion simanyi meka 5 omusolo nga tebaguwadde naye trillion 5 ku budget yaffe gibasaze okuva ku 50 meka okudda ku 57 omanyi lwaki bagisaze sente tewali era bye bagamba ntujja kudabolinga neza PDM tubawo 2 n'ekikumi kikyagaanye yensonga lwaki akulo ataddewo tiimu egenda okuvunaana abalidde za PDM ate nga bangi era bw'osoma story baga nti abazifuna irigale bazizze Museveni azo order kati ye bwatuuka yayogera n'agamba abannemeseza si balala bano aba opposition n'ebiki biki naye kati ate bwatuuka mu bitundu ebiri predominantly NRM nga mu north talina bw'abalimba nti opposition yekoze eki yemulemeseze kyakyo asobola kyogera mu Busoga asobola kyogera mu Buganda naye nga nesente zibula mu Bank of Uganda kati Bank of Uganda ne Minister ya Finance bali mu kwekubangalike bagamba sente tebakinga system
bali balina bwe basindikira sente basembye okugamba nti yali computer ani agikolako balesa abaana ba IT mu kakiiko kakosase ate nga bali bagamba authorization ne Museveni yagambye babuulize bataninge out nebijja kuggwawo nga report egenze wuwe ng'endala zonna sente ezajja wano ne bagaba bakubye excess zijidde mu kimotoka bazookerawa ze bakwatira ku kisawo kyenyi bamala ne bakyusa ne baga nti lyali ddagala ate nga ddagala nga sente muziraba bwe muti kati Museveni ye muntu akuguza ekibi olutobazi nakugamba nti wano wagimuwa zimu erenga nawe olaba lutobazi yes aleeta ba investor awo naga nti tuleesa onofunye onotu bweyayite wa radio mu covid bamuwanga bagenda okutuukayo kizino ze bali bagambye okuwa Bannayuganda basangayo 3 ng'endala ziri awo mu spare teziwera na 10 naye nga bagenda kuwa buli family radio abaana basomerenga ku radio ekyo kyafiirawa nze nakolako emyaka 2 nga ndi ku ttiimu ya Uganda Investment Authority enoonya investor of the year mu category 3 esooka eri medium n'abaana abanene bamulwana bamukwano netugenda awo midway ereeta juice twagenda Kawempe awo tugenda Embale ntugenda wa Embale n'entinda twasangawo abakola juice batugamba tukola miyembe bwegitigi n'eminene ekitali egy'obusigo obutono bubiri biki naye nga ate abalala tugamba nti egyo tegiyita mu katiba kano ke bakoze eki kati nga bwovaayo ku ttiimu n'ogenda obuuza ku bakozi nga muli awo mukyate nti bamujja Kenya parking of naye nga bataddeko made in Uganda kyova olaba factory yeneteso saidi yeeyo tegenda kukola nti akatiba kaali tekayita ate emicungwa gibaleeta gifa mangu negitakala kati ye akugamba nti aleese bainvestor aleese abalimi aleese abalimisa naye obuzibu bulimu kyansi gye tulinayo kakati yali ku mwanyi ate gye batutte Museveni ajja yasangawo ebikolera ajja bisangawo namutaddeko nga ntandika sikiteekako bulunaku bwe tuba tuwandiika ebigambo tubikekkiriza ajanako nga nteekako his excellence teekako Saabagabe Saabalwanyi muzzukulu kale kumuyite jjajja mugoberera naye nze sigenda kuba ate jjajja abuuka baana ngenda nabazzukulu jjajja bw'aba bayita bajjajja abazzukulu tabalabawo saizi yange saizi abaana tabalabawo bamuhoozi ali ku bazzukulu era bw'aba awandiika addressinga ki most especially kati ye future ye ey'okumusikira agiraba mu bagge eno generation yes agibuuse walabako nga addressinga abaana bange bwe yayambulako Mbaale lwe yasooka okulaga omuzzukulu we omuwanvu ennyo agenda musinga buwanvu I have my future political program is in this grandson. Ebigambo bya Museveni obugendereranga nnyo bw'obuyitako olukuutwe tosobola mutegeera kubanga Museveni yeeyogerako dda nti nze chameleon gw'onyumirwa nnyimba kati ezifuluma atambulanga kinawolu Museveni era olwoyimba Museveni asaana ggula muyimbi oyo amuyimbire mu kampeyini ze kuba olukuteyo hit ate kijja yenyini yayogera mu kulaale gye naliko nti amwekamiyo nakiddamu ogwokubiri nga ndowooza muwulidde bubi katayinza kuŋŋamba nti Museveni tamanyi kyayagala tamanyi kyali ate gweoba tomumanyanga tunuulira embeera zazze ajjawo n'abantu be bonna n'engeri gy'abadde atambuzaamu wano yali nnyo ng'ahitinga nnyo ne balina relationship ne Kadaga bwe yatandika okutambulako ezo zituwa ezo mpoga ze yakolanga mu Nuupu Muwesani bamugamba but you are a presidential candidate material atandika omutema era bwe yatuuka ku kiseera eky'okumutema ebiwawaatiro
obwongo bwe bwamulowooza kule gundi nga agambye nti tajja gwe yali asuubira obutajja ye nga amanyi Kadaga tajja kujja agenda okulanga Pickings naye nga ayagala kutunda ofu gundi both ati yali candidate wa ngamba ku gundi Olanya afudde ko Olanya yali straight nga wagira Olanya nero basimbawo mu parliament balonda obulu besimbawo ne yaleta erinnya yabawa milioni 5 neyewuunya omu kubaleta okubalya sente ze owayiganga Fungaro nga ya nominatinze omuntu gwatayagala yayagenda kufuluma agende nasigalawo na okulonda kukoleki neyewuunya n'obululu gundi bwe yafuna yavuganya naye wano yali alese both ono kuba deputy kakati nga tamanyi nti omwana ono omutogo yakajja mu FDC n'alongo Anita Amongo amuguzeeko seeke yajigula n'atwaliramu ne vice chairman we bagenda okutuuka wali nga boogera Ludicha awali akati nga tugenda kutagenda kalulu kagenda bwe katikana nga His Excellency President tuina president sekandi bwe yali ajja yasooka kubeera vice wa Pakabulo Kadaga bwe yajja yasooka kubeera vice wa sekandi kati tuinawo vice chairman ate tekadiga tulonderewo tukyali mu maziga kati tutandika okuleetawo no tujja kwetemamu tukole consensus abadde deputy agende on then tulete ani amuvuganya nti Asumani basaliwe oyajje tujje mukuba tunagula seke y'omusajja seke Anita Amongo wagulira ate Museveni ekintu kitatuloza yakyerabi era lumu agenda musasula abali no musasula politically bwana amuleka okudda ku bwa speaker tajje muwo kya voice NRM yafuso NRM ajachiwa ate yafuuse NRM yachali mu FDC ani Anita Amongo atula ku seke NRM ani yagante achali mu FDC ngamba nga immobilizer wa sente abachuka mwene NRM lumu ogenda kwewuunya lumu nga oyo Democratic Alliance bagirinkinze kwa Anita Amongo tujase n'ekyo kisinza kyogera kati nga sinafuluma naye mu bwongo bwange nkimanyi nkinina so Anita Amongo si ye muntu ali awo goyitako casually bw'aba asobola okugula Museveni n'amugulako seeke nena amaanyi gaba alina muganda we gaba manji okwata seeke eyo n'ogigula ennaku 3 ng'owulira wali wakati waka ate Kadaga akalulu yakalimu ako nze mukwano gwange eri kino era bakinsuuza nti nali nfuna programu ya parliament esasula milioni 2 nanfunako percentage bakinsuuza simuwalana era mwagaliza naye sigenda kuddawa era yensonga lwaki tanjagala bwe nfuna ekikyamu nga kiriwo nkikuba namukubanga babbe ettaka lya Bukedde nga bayitadde ku President Museveni ng'ayagala okuteekawo project nefuna iso reporting nga si yabirimu era nga yalina ne batta abantu ne balapinga abantu nangamba agenda kumpaabira nemugamba mpaabira nangamba watagala nkuwaabire jangu kutwale Bukedde ku sente zange nkolage nti ettaka teririyo nemuganze mbijja mu kooti Bukedde ya chairman yakafiirayo sinaddayo ate nona yali agala okwesibawo ne bamuyuza empale yagenda ogenda Seattle nga Chris Abola nga nti oyagala oli mukwano wa Kadaga janga ozeewo programu yo ne muntu ayire ipapula bya kooti nti bino bimutwandikako mbijja abikole naye yantumira sabiti nga ina gundi fayiro bagibayo mu kooti fayiro bagiba baloya babali be banyigiriza be basibira ebintu byabo loya wawe ne bawandikira principal judge nengendayo nemugamba nina information ti fayiro gwegase ne speaker okujibba ngogamba principal judge nzeije
yangamba ani yakuwadde information konze soogera sources zange njagala kumanya file oba yabbiddwa oba teyakoze eki genda mu maaso yangamba abantu banteeka mu bintu by'essiriimu kati omuntu bw'omuteekako ekintu oluusi akikwejjako nga akuwadde solution kitegeeza waliwo abali babimugambyeko abalala yaŋŋamba nti mpaamu ennaku 5 noonyereze ennaku 3 nampeereza whatsapp message the file is back to Soroti ate awo Amonge Anita nga agenze Seattle kulaba olanya nga tannafa bagenda n'omuntu omu ne Mau kakati nga nze ninda nkomewo nteekeyo application yange nagiteekayo nga amaze okufuna obwa speaker application okufuna gundi ekitegeeza obudde bwe yali deputy awo yali deputy agenda okuddayo nga banga nti mwaba BBS temukolufayinga simanyi kiki NSSF simanyi bikoze bityayo nebifo nse ngati sagala kipushe kuba sinze naso lwaki luli mwakolifayinga nze nakozesa chansi yange nempita mu kadinisa kyagenda mu PPDA nenfuna program era mukama wawe namugamba nti nina program yenzije wakadaga nasirika nga mukama wawo tayagala kudda mbwe navaawo nagamba omuntu akuyira ebya advertisement nagamba nti Siraja akulimba kadaga amugjawa twasaba dda parliament netumaki nemugamba bamuyita John kati ali mumanyi omweru kadde nemugamba gusirika before the launch kadaga nantumira PPS we Peter naga njiwa nenkya sawa 3 tugenda kulaunchinga program yo na kusasulako omwaka gumu waji launchinga live Katumba najja yali boss wange n'aba BBS kati MD ngaga abadde serious amba nyoma banyoma akola bulabi n'atamanya naye twabeerawo nga tewali media yafuna program eri worth that money kati kyo kiraga nti abasajja bakufuna contract bazifuna mu mankwetu nasije kiri oba obumanyi nti Siraje mumanyi mukwano gwange aso kumpa ka contract era company yange si ey'amaanyi special ID yange ya parliament yaggwako nagenda okubijjeeri walinga polisi naga ne program yange tujagezaako sije nakuwa kadi kadaga namugamba please Siraje engeri gyejja nawe giwajjamu mwana mwaleta mukadinisa mind your business wataya amaninga my business ne bamugoba yakakomawo yagenda mu kooti n'omusango n'agusinga ne bamugamba ddayo kadaga n'alagire kufulu ne bazikyusa ozanyisa obuyinza bosi bwangu nze nayisaako awo ku parliament omwana wa President Museveni nga tebanjazizza ayeeyita nga tebanjazizza yeeyita Kaguta simanyi tunamukwata tefu okweyita ne baŋŋamba abapoliisi tajja kuyita konze nibagamba tobawa kaadi talina kaadi guno mugugu gwa sipiika bagamba ye yatugamba tewali ayita wano ndowooza walaba wano juzi ku mwanya ne sipiika bamwaza ne baganze sijjako sirina kaadi kugira nga nzirayo nenkubira PPS n'abakubira nagamba oyo mumuleka gye kati menvanga yafaana President Museveni yaani konze agamba mwana we kati nga afaana ng'omunaku konze nsi bwetyo anoonya kitaawa wabanga mutuufu ajja mukola bani abakubuza abaserikale nabo bakwatiddwa ensonyi balaba ate muyisizaawo ate tufulumye kati baali bagenda omulaga pulezidenti amukkiriza oba amwegaana omwana bamutwala kumulongoosa nakati takimanyi yeyamanyi bwe bakuleetera omwana omukulu bayinza omugaana oba nosoma ebyafaayo naye nze yamundeetera yali kojja wa Jennifer Musisi kinene nanga ayagala mukube mu mawulire nemugamba ensonga z'abakulu nzikwata mpola nina kumala kubuuza neŋŋaana omwana nti bwe mukuba mu mawulire tatajja kukwatibwa obusungu akwegaana ate nga yayita mwegaana yamukwasa Sale bwagamba Sale n'atuuka ekiseera mbu first lady n'amugamba otuleeta wano abasoga omwana bamuyitanga Naabiri maama we era yali abinnyonnyola lwayitawo nayo sipiika nga ndi wali nkolaki n'amugamba linda pulezidenti wava mu North natuuka busogo gye
twatuuka mu Busoga omwana yali ku kitanda nga bamulongoose musanga omwaka guno oguwedde emulagaawo ng'emmotoka ye bagikutte motoka majenjeeke etomedde benzi y'abaana bamusaba kakadde musawo alina mu mitwalo 17 emugamba mpozi nkweka soda naye siina sente senga nina omulanga gwenko ate nali nja muzzaayo naye kadaaga bamala omunyiiza kuba sipiika nga tebakwatagana na President Museveni amunyiiza bati ebisanja bibiri byali biweddeku yagenda akaaba kati nemugamba omusajja agenda obuyinza kyekizibu ekyo ate mukama we yabuta anabwagala yekka mukama we akyaliko kati lwaki yamukomyawo tayagala buyinza yamukomyawo naye ekya sipiika ali akyagala namuwa ba deputy ate muno mulimu sente anda secretary talina sente zamuwa oli alina budget ye ate yakulira bakomishona abatematema kati gwotematema nga omukinjaji tomuwadde kiweera nakoleka so yembeera bannayuganda gye bakola ki kati omwana gyali eyo yeekolera mirimu gye ne mu Kampala yadduka mu bamugoba mu nju yaddayo e Busoga naye masimu ge ngalina ekimutwala e Busoga masimu ge ngalina bakuba mama we gye bamuzaala era bwe mwogerako atya nnyaga tebankwate konza ate oba ogamba oli mwana wa muzaba kukwata kati mama we ye gyali waliwo n'abapoliisi abangamba jangu tuwe details ne mbasindikira kifaananyi ne mbagawa bana bennateete munkwate naye njagala kusangawo ayeeyitaani taata we nze sosi zange mba nazo naye sebo olanga nga tanavaako yagamba buli muntu eyawandiika ku kufa kwolanya twagala details ze nze ne nkubira twine yali side director ne mugamba nti nze sosi ngimanyi era ye taata mumpite buyisi nja kwereeta nga temutadde na kumpi naye musangawo tuyina ngamba nti ompita musiru okuyita taata wo mutata naziika mwana ebyo byafiira awo kati mama w'omwana yali e Busoga yafa kati ali ku Bukojja n'omwana yafa mu covid May 2020 omuwala omu bali abaana aba bonna ba mukyalo omu bonna bagamba ba mukyalo omu era omutabani eyeeyita mutabani agamba asinga muhoozi omwaka gumu agamba yatuukako ne wa muhoozi n'amugyako details kati njogera ku mufu nti muwayiriza muntu gwesobola okwogerako ne bagamba muwayiriza ye Kasirye Gwanga naye n'ebyo nabyogeranga nga mulamu n'ebyaba Sejjusa nabyogeranga waliwo bye yaneegaana ayita ne press conference naye byali bituufu yali akyali mu kooti nga balamuzi bamunyidde kati gwe ya kooti wali otambala byaki ate kakati nze bwe mba njogera mazima n'oganvunaana onvunaana ndi musanyufu nti ekituufu kirikola ki kirizuuka kati gwe batotya ate kati gwa mu nnyanja ne bakunywerulamu era lyato lyerikuleeta toyinza kugamba nti sijja kuddayo ku lukalu nga tewali lukalu ne bwogwa ku accident era batwalira mu ambulance ate ne ambulance moto nze ndi w'amawere gwe mulimu gwange okujjako olinaatukeesa ne bwangulese era nja kusigala nga ndi consultant era amawulire yafuuka life ate si bye nasoma okusooka mpozi bangamba basoma business wali ku college of business studies kati awali church kulira n'omuzikiti gwe Nakasero naye saasooka qualifying nali mwezi tu basooka ne banteekakaawo ku luumu waliwo akasomero kati waliwo ono omusajja eyagwa okulira n'omusajja eyafa kubatire yalina ebizimbe eneegindi baali bakayita Kampala Business Institute banteekawo myezi 6 nesooka nkomawo eno akasigundi ako nga kagamba twalinanga kaadi nga nkyasoma ku State High nga kuliko this card if valid enables a student to enter in the following matinee shows alinnya Nitad, Light, Orion n'endala nga ku State High tusoma lwaggulo kumakya abaana basoma olweggulo kati ku Lwokutaano ku Amini nga public holiday kati ku Lwokutaano nga ffe tugenda mu firimu ezo n'oyingira ne kaadi yo n'olaba ebifirimu ebyekyaini katuzirabira mu bibanda naye waalingawo ebifo ebyo mpozi n'entinda waliwo Delight nga yeeragira mu lukale awo nga balina olutimbe bwe luti eyo yembeera yaffe gye twakolaki naye nga kaadi yange yanjawulo teringa yabayizi balala bakuba nti gwe wali ng'osomera eri nasomera kweyo institution ng'ate ku college basomera essaawa emu buli subject kati ogumba otya college nga tonnamamala secondary anti headmaster yali bamuyitanga Engege Sharita mutabani wa Bishop Sharita Mbalala ng'ewewe nsula ng'ate yena nnyini college yantwalayo ng'omwana owuwe naye nga nakulira wuwe
kati nga bwe nzija okusoma abaana basoma saawa emu n'ofuluma nze wemba sitegedde kyensoma nziramu nensoma nesaawa eyokubiri teyanfulumya kuba sasula school fees nenkolanga nga nsoma UDBS naye nga ku City High nga tusoma accounts elementary accounts na bookkeeping stage 1 nga nze nsoma elements katazi kati teacher we yajjanga okusomesa nga nze nina bunovo nali part time nga tunda bookshop nga mulimu bunovo babuyita bwawandikibwa nga James Adler Chase ngeringa film nga nsoma nantunuulira nga byasomesa sibifaako manyi gye mbisomera kati nakwata ka novo nakanzijako enkeera nenzija nakaala yagenda okulaba nga gye mbusomba tebuggwayo n'ateekawo test kukwata nze naye nakimanya luvannyuma kawa twamala okukola ekyange ekitabo kyeyasooka okukwata n'akiteeka mu nkwawa bino ebirala n'abikwata entumbwe n'agiwa omwana amutwalireko ng'ekyanga akite kyokka wayitawo eddakiika 3 n'ampita mu staff room nama gwe nabawadde collative form wakoze vertical form obisomerawa ko nze nsoma bitabo bitabo kino mbimubuulira akati n'asirika mwezi firi nifuna diploma nimulagako mwezi firi ofuna diploma kuti yasomesa yasiiba agamba abantu tobuukiranga muno wabuukidde mwe munoonya certificate ya O-level na diploma tannafuna na certificate kakati ono nali musomesa nga asoma bunovo yafuna D1 good ane funa D2 mu account naye simanyi oba kwali kutya oba wali buki oba nanyoma ekyo nakati nkyakyebuuza naye nenkola bulungi omusiraamu nenfuna D2 CRE kati wamala nodda n'osoma amawulire ng'oggyeko bino byewagenda mu America nomala nengenda nagenda koyemwayi nengenda koye namakajjo yali eri Kabuusu namakajjo yali uja president eyasooka mu Uganda ng'alina essomero awo mu America saasaba bampa buwi offer ogenda mu Missouri ogenda mu America already ng'omaze okusoma nga already oli professional journalist naye nga siri ku level eri eya university sigenda nako mu university za Uganda ngenzeyo nga noonya mawulire Sara Kajingo bakwata wa president bambidde bakola campaign nali mbinyumirwa nnyo ya politics naye nga sigendayo nga student njagala nga tumaliriza omukulu ayagala kuteesa ne President Museveni owadde Mathias Mpuuga abasooka okuvayo kikuba yali Nobert Mao ng'agamba nti bano kati banoonya we babuukira awali amasannyalaze. Nobert Mao Mathias Mpuuga alina ground wonna okuteesa ne President Museveni olaba alina bargaining power emusobozesa okutuula ku mmeeza ne president ate obuyinza mu mirembe. Ekyo yakyogerako katono nnyo kuba kiwanvu kyagala program namba naye Mathias Mpuuga agala kufaananira ddala Mao ngeri gye yagenda ewa Museveni wasooka ne wajja olugambo nti Vincent Mayanja chairman wa DP broker gobye bidde gobye lubowa alidde sente wa Museveni bafunye bweziti of course ne beegaana naliko ne honayo mbidde ku mukutu ogumu ne yeegaana mabike nemugamba Museveni wakuwa sente zakwanika ate tezitera kwekweka abanga walubuto ogenda okulaba nga alya katunkuma nga alya ettaka nga maternity zivuddeyo tunaatera kulaba maternity gyebujja nti olwamugamba ogwasooka nti baagala muleeta nga candidate agamba kise kyendiko era njagala electoral reforms ebyo tunaabirowoozaako oluvannyuma bwe bwavuddeyo amawulire tiwaliwo sente ezavudde ewa gundi tukoze bwe tuti naavaayo n'agamba tugenda kulaba President Museveni twogere tukole ku reform owulira n'ebigambibwa nti baagala bamwongereyo emyaka esatu naye emyaka esatu egyo gyali ku kiri ekya Dihora Alliance anti nabano bakipiikinze kati bakyali wamu abamu era bonna okugjako kabuleeta ndowooza kakati ebyo byonna bwe biba bijja bwe bityo
omuntu wa bulijjo abadde akulaba balwanagana ne Museveni nga bw'ayagala kufeesa naye nga totaddeewo na condition ki. Museveni tateekangawo reforms zimujja mu buyinza. Ne Mao bwe yali ajja yagamba nti tugenze kukola reform tukyuse obuyinza muki. Museveni n'amugamba ekyo tetukiteesangako. Nakugamba ku mobilizing abantu baleeta mu NRM. Kati emyaka 2 giweddeko bambidde bagamba ffe basuubiza obwa minisita nga tetubulawo. Leko reform ayagala kugiteesaako tugyongereyo nga neno tennaggwa kuba jjukire yeemalako kisaanyi. Lwaki bagala kukola amendment kati? Kitegeeza Mao bibaateesa yafunamu nga ki? Nga ye. Ne Siranda yafuna. Ne Siranda yafuna. Patile Siranda agamba yakola mobilization naye era yaliyo emu ku plan. Kati abalala abayinza okuba nga bafunyemu indirectly ng'ate bagyegaana. Yono owe Masaka engineer ki ayagala yajjayo vice ayagala Sebamala atafunyemu ate oyalwanyisa Mao ekyo tokimanyi nti afunyemu indirectly kyeganja kuwa topic okujja Kasolo mu constituency eyo bamuzzeeyo eri Mao agamba twakanya wenina amaanyi n'obusozi bwenina tobunzigyako oyo mundekere Mutenyo yangamba lindako Kasolo avaayo lwa Sebamala wandagaana eri lwa Mao Sebamala alina n'okuba takimanyi naye kati ali ku Smith Road kati abatandise okukuba Mpuuga amayinja mulimu ne Jude Mbabaali ebibaluwa bitandise okufuluma nti oyo Ssaabakristo tomukiriza kusembera alina omukazi owokubiri Nabbingo tugamba tateekwa kusembera nga alina omukazi omukazi tannaba complaininga naye mu politics mulimu malice and sabotage ne bw'aba amulina omukazi yandisoose okuvaayo tebandabirira bameka bomanyi abalina abakazi ebbali ebweru kaakati bw'obanga Jude otandikidde ku level eyo ayinza okyegaana naye email esindikako yiye gye bakozesa okusindikako omuntu waba hakinze email abanga Bank of Uganda n'atwala message gy'oteegaananga nakati nebe ebintu nabirabanga biyitingana ne ngamba naye kaakati nze nkubuulira nze ntunuulira amawulire nesigakomyawo era nabibuuzaako Honorable Mpuuga ku WhatsApp teyanziramu nimba ne musindika nti amazima ngazudde kirimu ono noono kati mu mazima era nawo teyaddamu ani ati yaddamu era nayo teyagiddamu eyo nkola ya Mpuuga alimu arrogance alimu proud kati ekyo sikimunenyeza naye yibwate bwe yakula nga bw'ogamba nti Muhoozi yakula bwati ne Mpuuga alina bwe yakula ne Sseggona alina bwe yakula waliwo watuuka n'agamba nti oyo Mpuuga wange era simwegaana alina watuuka n'agamba oyo gundi wange oyo president wange Bobi Wine era mu bantu Bobi Wine bagenda okuspeyalinga yadde nga tebakolagana nnyo ye Mpuuga I mean Sseggona mu bantu balina okuspeyalinga ye Muwanga Kivumbi waliwo awo olugambo nti Bobi Wine ayagala kuba bonna abadde block n'abasuubi kati ayagala kuspeyalinga actually information gyenina nti yatumako yebuuzaako nti tetusobola kubatabiitinga Mpuuga muwa amagezi w'omu n'amugamba nti oyo asose line era kati bwe wabaawo reconciliation eyakolebwa Katikkiro teyali fule Katikkiro Mayiga yabatuuzaako naye nga tannamugoba teyali fule gundi exhausted nti senga waaliwo pana eyo bandibadde batuula kuba buli omu yeetaaga ate ekintu kigenda kubalya bonna ono kijja mukosaako nga Nuupu n'oli ensobi gyajja okukola kwe kujjayo erinnya lye nti ayagala bwa pulezidenti ate agenda bulya lindako ati kyengamba naye aba agaziyizza oluguudo Museveni waayita ate Museveni ekyakiteekamu ne ssente bw'aba teyakiteekamu ze mpa porogulamu endala njakusiibula nze mmanyiyo mmanyiyo jeziva neze nalina omusajja nalina mukwano gwo Lubega Mukaako wiiki ndowooza eno ng'etandika nangamba nti ye ng'omuntu yaleeta bazungu muno
yabaleeta ddi abadde mu buzungu ebbanga ddene nga mbeera naye pulogulamu tuzigwamu kiyonera negimutwalayo mu kisenyi gyasula kati okusobola omumanya gyasula abazungu bwe bajjidde abo baali ludda abataatuuka kisobokera ddala omuntu yenna bw'aba edda we twabbanga ebintu nga bobba ebinyeebwa tojjukira kusenya mannyo weegaana ennyo nga nabbako butto nga njala kuseka kabalagala mutwale ku ssomero kati nalaba nga akadomola keeru kakendedde nnyo nenjiwawo amazzi nga simanyi kiddirira amazzi gadda wansi nebankuba emiggo kati waliwo ababbi abatamanyi kusabika bubbi bwabwe nga bisa busiru umuntu nabba emmotoka nga zino sente zavunaanibwa bano bebakwata ba MP okuli noono Wegomba ne basanga pick-up y'emmotoka y'esente mu njuyo ono wa namusise namujo ne banne baba waliwo omulala gubasanga ne sente mu nyumba nga zijuza pick-up ezo ziba zikolagezo babyogera bwogezi toziraba ngo mu politics mubamu malisi ekirungi ekiriwo omusango gwo gutafiira ku pre-trial gujja genda mu full trial evidence ejja kola ki ejja kuvaayo kuba ndabamu Mariam Wangadi anga omu ku ba witness aganze bandeeta ne bangamba sente zino tulina kuwaako percentage bwetiwe osayininga tuwe Uganda Emmanuel tuongeze kuji ebyo byonna bikyali tetwagala kubyempulitinga kuba emisango gya Museveni egimu gifiira wakati ng'egyamabaati gyaliko abantu nga 35 basatu n'abakyali mu kooti balugolobije bali mu kooti bakyali basatu bannanduutu ne mukamaawe kaakati ekyo tekimala baali baliddeko kyebakola ki ate okumusuula kyali kijja muyambako kuba abamu abagambibwa okuba nti baalya ku ssente ezo baamala ne bafuuka ba witness ng'era bajja kujja kati omusango gwe gujja ate nga naye baali balina ekifo kyebamusuubiza kati ebintu bya Museveni ebimu juzi gundi yayogera ensonga lwaki abasinga yabaleka Abodo so Abodo naye si ye muntu gw'olirayingako ennyo ng'opashuwenga ki omusango linda ogwayiza kaje gunaggweyo Semakadde eki president wa URS ne Abodo nalaba bakaba parliament abave Karamoja nga bekalakasa mu press conference nga bagamba bwateetonda n'ekifo kijja ajja kifa kisobola omufa naye nalabye yayungudde abalooya bangi bakyali ku stage egamba bagugobere ku stage naye balooya boyungudoloza bamala mu mateeka wano mu Uganda batiisatiisa bakola impact naye bali basobola ababesigye tebakola impact bakola kooti jajjadimo kanatokana ogandi sebo bano bamala basatu bewandiisiza oluddako naga kati baweze 10 abalala baddeyo ng'owajiwinga n'abantu abagezi 15 sibobeera n'omuntu omu nga mabirizi agyetwalira yekka ante yagenda ku LDC yagaana buganyi ndowooza yagaana intentional naye nga yali asobola okugendayo kuba si musiru naye emisanga egimu agivaamu nduza bamwadde n'akasente eyo project ngimanyi gyakola ebyo nabyo byalaba mabirizi mukwano gwange kale tukome wano leero kubanga sajja bekwasa milioni 5 okuba gye bamukuba bamulaga milioni 5 baziyisa wa Anita zino zibakozesa kati baziwa neno Kigu baloote Kigu Serena gye bagabanira sajja kati bavuga motoka nnene musajja asula ne Samu kakwasayininga ne lubo wasayininga buli list ejja ntayipinge bamba mufuluma bwe muti omuyingire babateerawo ku chai awo ne babambaza olina kuba na musuuti ng'etteeka kati bufuluma wala abateega mu mulyango zinaddiira mabiki yanvuga nankomyawo wano kiro ekyo agala muwagire ne mugamba siri kuggwe wasobola dda ndi ku kasozi musiru kasozi mubbi koze tewali atali mubbi
bonna bagala kifo kyekimu nyeko kasozi abeke aha ne mabike ndoza alivudde mu kiwano twekamu kasozi waliwo n'omulala ali wano mulirwana wange wita Lutaya kati nze ninawo nkyalinawo ne muzzukulu wa Sebaana ate oli muzzukulu oli Alexander siraje bagamba okunganya sente nga ofunya akasente milioni nga 10 mumukolere mu business tomuleta mu byabufuzi ebyo byabwe ati kambuze ndoza oyo bomuleta ku LC5 simanyi nze ninda kasozi wadiye mu January eno bwagamba nti yajja neno lyajje kuwa LC5 kyonna kye tunamulayiza kati option enungi ya byabufuzi twagala kulegawo ligasa ya tatawe ku mwana yakava ku university kumuzukulu mabike twamujjawa eyo mu kayumba kalumu kyeyo kimwe kati tumulete wa Sebaana ne bampangisizawo nga talina kantu konna nga fresh naye lwakuba yayi vibrant mu UID era nga ye secretary general jamu wabera beta secretary life secretary yule yangambye ndi mutenyu ono akulira akakiiko k'ebyokulonda mu DP yangambye nti yebo abanga tawubiddwa nnyo SDP kyekibiina kye bayinza okulibrandinga abasajja kuba ye yangambye kati sokolabe kala za DP block ze kala za SDP of course she registered ate Nabila yakita tukomye ono leero tutandikira olunaku olulala akuume